Yeah. Of course, we were like for you, yeah. So Bobby Lava. First things first, nze we nali ku live yange abantu bajjako ye ne bangamba Sugar talk about prima omanyi bafani oba ba followers because you don't know someone is following you oba bakwagala oba kufollowing atakwagala ne babira ba follow kwa hivyo bisinga olaba omuntu wakuvumya aliko follow back oshegeera so nga bangamba prima zeemu n'akuwa ne mbabuuza te leero nakoze eki omanyi twali tu crossing the wrong paths naye okitegeera ne mbabuuza te leero nakoze eki abalala ne bangamba wamma balimba bakutankula biki bikyotegeera. So Prima has paid a lot of attention to the fans, yeah, more than she has done to herself and probably her family. Okitegeera kati ate ye ayagala bafani boogere ekintu kyekimu bwe babeera kusaidia Prima babe nga tebamusabula nsi we bikola ku gundi ku mitala kwe yajja. So ye nga nnyukaama ndowooza abiraba bulala naye nga waneena abaana basabulira ddala leero eyakusabudde olweggulo yakuwaana ku makya n'addamu n'akuwa jjajjaawo. You can never please people on the internet. Okitegeera naddala ng'osazeewo nti nno you're going to be outspoken bakwatakinga nnyo kasosalawo n'ogamba nze ngenda kujja njogere nga seefiirayo njogere ku gundi okitegeera expect the same to happen to you kuba naye nga bw'ojja n'oyogera ku bantu b'otamanyi but ng'obogerako ng'abamanyi same way people are going to record themselves talking about you kati webikuluma ng'olwo otegeera nange bulijjo benjogerako bibakola ki bibaluma. So nalaba nga I think obuzibu bwajjira kuba ku musasula and the mukolo something like that. Kati you cannot come on camera and say inze ngogwa mukolo gunnuma olw'omuceere nze tebyannumye n'ebiteeteeyi byabwe ebitanyumye already kiba kitegeeza bikulumye kubanga walabye otya ebiteeteeyi nti tebyanyumye kuba ffenno byatunyumidde ffenna n'ogamba omuntu oba oli wakola mukolo kola ng'ogwa Rema tetwagala kukola mikolo nga buli omu ayagala kukola mukolo the best of their mukolo okitegeera ate kyanjawulo ng'omusajja akutaddeko akaweta like it or not okitegeera kye ngamba so nembuuza bafaani ani yalina osasula Prima ne bagamba yalina kuba Abitex nti yasasula ne bagamba nti ye kitegeeza oba tobanja okitegeera kye ngamba because at the end of the day George asobola n'okubeera ne argument egamba nti wasupportinga but sente ezaavaamu zigenda kukola fiizi w'abaana because at the end of the day abalabirira endya yaabwe n'ensula basomye batya babaddewo batya. I want women to stop thinking nti okulabirira abaana responsibility y'abasajja. It takes two to tango. Abakazi balekera ogamba yalina balabirira wakeera ku makya n'asalawo nti sijja balabirira oba tolina kyojja kukola kubanga singa kituufu baali basiba abasajja batalabirira baana sikulimba singa mu Kampala muno temuli basajja batambula nga bakedde ku makya ne bagamba nti basiba abasajja batalabirira baana tosobola sigazaawo yadde omu bw'ati neyakafunisa omwana wa bende oluto tatambula okitegeera. So I want women to know it is the good men that decide to take care of their children okitegeera. But then bw'abanga yabadde asuubira okudda ewa Jostede then lwaki aba unveiling omusajja omupya. I feel like Prima yakola move ennungi wali nga bakamaliriza concert ng'abantu balowooza agenda kwesiba ku George na unveiling omusajja we n'alaga nti no yamuteedde Valentine's gift yamuteekedde Valentine special wagenda osula and all that. Kati singa yasigala awo mwene mupostinga Hindu nga naye wapostinga omwami we kati awakiri twaligambye couple gundi versus this couple that would be healthy. Si gundi ayagala mpeta ya gundi ate nokera ku makya n'ogamba bafaani ba Hindu singa musigala mu nvuma ngenda vuma George. Who tells you ovuma Jostede ffe bituluma? Jostede tata wa mwana waffe teyatuzaalamu teyazaala mu bafaani gwe yakuzaalamu okategedde ani gwe bayita mama so ne tata so kitegeeza woovuma it's upon you meanwhile abaana bammwe bategeera basobola okwawula nti nina omuzadde omusiru oba omuzadde omuki omugezi ennaku zino abaana ebyo ebintu babiraba nze I don't know about Ugandan parents but ewaffe omuzadde wasiri wala omuteeka mu layini okitegeera. So it's about her bw'akeera ku makya n'avuma George ne wanamuvuma ddamu wuwe
ye yali amweyambuliddeko siffe twali tumweyambuliddeko ye yali amuzaaliddeko siffe yalabirira abaana be siffe kati okera kumakya n'ogamba ate okuva n'olwaleero abaana sikyagala bakomewo wanene ewange babeere ddala ewa taata waabwe jjukira gwe yatugamba abaana bali comfortable ne step mother waabwe olaba weweekubajje olwedde gwe abitugamba so at the end of the day it's you that is making yourself look like a nuisance so I feel like Prima should get back on her feet stop pleasing people take care of her man gwalina if they are really in a relationship that is also there kuba mbagambye nti nno oba bagita gigi things of that sort abeere ku oyo oshegera that's what I think omwami wange mulungi talina buzibu alhamdulillah naye already ninayo akayimba ninayo n'obujja I have 4 singles to be I'm releasing 3 to make 4 songs this year so every after 3 months I'll be releasing a song amba simtaddewo competition singa babeera bataddewo award kati anti nja kuwa naawe jjajjaawo singa bateekawo award ne bagamba nti nno best female artist of the year kyogamba bagimuwa nkubuuza kyogamba bagimuwa okitegedde kyeŋŋamba so I have to make sure he's a male artist owakabi anange ndi female artist owakabi naye no make sure nti ndi female artist owakabi otherwise teyali nzikiriza kuyimba in the first place singa okera ku makya kati kyekyo ekituuse ku eri family you're competing with your own person how can you compete with your own person nga te byonna byemuleta mugenda bbiri ababiri you cannot compete with omuntu ali mu nnyumba obako ekikyamu kiringa kugamba mama wange ansinza onnyuma lwaki ansinga onnyuma teri agenda kuwa na mama wo ngaakwana gwe okiwulira kati yo bambi sigimanyi nyimba ge mazima galiwo naye kyemmanyi nyimba obuyimba obw'amaloboozi babuyita bwani obwo R&B kati sibimanyi nnyo because nze ndi wa mumwa wonombuuza nkola lugambo ki mansobola okunyonyola naye byokuyimba sibimanyi naye kyemmanyi ekituufu kiri nti nyimba bulungi nsiiga abayimbi bammwe abangi abataayaaya Joey ate nkulimba enfune mungi siina mpalana na Joey kubanga y'omu ku bayimbi abakyasinza oyimba obubi singa si kyo yali baddewo n'oluyimba ate ng'afulumya wuuyo n'omubanja bamubanja kitegeeza ki all those are qualities of making a very bad artist kati abayimbi bangi talina nnamba kati we tuba tugamba bayimbi oyo stagnant artist but when I'm talking about artists guys kusaba tokwabo baby wange tokwabo sikuvumika nokwabo kuomera nyo tokwabo baby nchimanyi tubanyiza ekyo kikulaga ki kyokka nsanze sirina prepared kyegeza nsobola nozuukuka n'enkuba ekisaawe okitegedde I'm talking artists who can sing nina bangi ne bensobola okuwanulayo waggulu lwakwa sinaba ninze basoke bankolere meeting ndyoke ntandika okufulumya empalana but for now if I'm to sing nze nyimba n'abayimbi nyimba when I say nyimba n'abayimbi b'amaloboozi toleeta baneeno abagendo yimba enyi saga boogera nyimba bayimbi tolina muyimbi gw'omanyi alinya ku stage nebitafanagana byayimbye mu studio kati noonyereza kasita okuzi Nicola Iten he's one of the biggest writers but bakyaganya omulaba ebweru yonna ne last year ndowooza zinawa zali zigaba award neziwunga nezigaba award ye nezijiwa right omulala but tosobola kunga omuntu eyawandika wesibadde olwali lulimba lunene last year Kindekere luyimba lunene last year tosalawo Carolina Ntongo luyimba lunene last year batuleke have a piece that collaboration nzalina collaboration eyagalawo n'omwaka okitegeera like he has big songs okitegeera naye ndowooza abazina simanyi either abalonde abagabira awadi tategeera bulungi basi kinga alina byakozesa musically yanno siina nnyo kyenitunuliddemu just njagala omanya abayimbi balina akantu ke bakola buli tukola interview ku YouTube nga bagamba abo boogera tebamanyi bayimbi kye bayitamu kati nze balaga nti kyemuyitamu nkimanyi
so I can come and sit and talk about you nga nkimanyi nti olimba walusasudde ssente bweziti oba olusi bakubanja oba olusi baalukuwadde nga lwabwerero kategereke gamba nti no more saying shugo otwogerako tomanyi kyoyogerako nkimanyi kuba nkikola. So just telling you what an artist can do, I can do better. I can do better than abayimbi abalowooza nti bayimba. Omanyi abayimbi abatamanyi kuyimba be basinga oyomba batujjonkera, teri akujjonkera, kola ebituufu. Lwaki tebajjonkera Carol Nantongo? Okiwulira? Lwaki tebakera ku makya ne bajjonkera Juliana? Lwaki tebakera ku makya ne bajjonkera mbawe muyimbi kyayimba obulungi awo omuwala? Lwaki ndi nnyo ku bakyala. Lwaki bakera ne bajjonkera Tracy Melon? Okitegeera lwaki bakera ku makya ne bajjonkera Aroma? Kuba abamukali lwaki bakera ku makya ne bajjonkera Pretty Banks? Era gwomu tali omu bangi naye mujja balaba nga bavaawo.